Kaiwa Ismaili ali kuokubba emmotoka ya taxi namayo eyo 18A ya Ssempijja Alex akomezeddwa mu kkooti ya Buganda Road maaso g'omulamuzi Nankya Jatiko Kaiwa akkiriza omusawo guno era n'asaba okukaanya ne Ssempijja nannyini emmotoka. Kaiwa asibwa emyaka 2 olwa balireetebwa bwe emyezi 6 asobole okusasula Ssempijja taxi gye yamubbako. Omusanga ayagala gukkiriza agenda akola ekibonerezo kye kuba naye kire kye yakola kyali kikyamu. Wanaavaayo ng'omusajja yeeyiye emyezi 6 akusasula. Kyokka Ssempijja yabiganye ng'alaba Kaiwa alinga asalula okujjukujjuso nga ye talina kyamwagala okukugyako emmotoka ye. Emyaka 2 nayo giba mingi kuba kati nze noweeswa bangobyewo Land Road. Nze nkumikiza emyaka 2 nga era Lodi yangobye wempeera. Ssempijja mbuuziza engeri gy'ayagala okumusasulamu nabudde ekira Kaiwa abadde atamatama n'abigana era n'asaba omusango ogende mu maaso. Emmotoka mwe munajjanga school fees kyakulya wempeera abaana kyokulya kati saawa zino ndi wano. Wano omuwabu wa gavumenti Alani Mukyunguzi aleeta omujulizi alumiriza Kaiwa omulamuzi okulya omusango nakwongezeyo okutuusa nga 10 omwezi gw'Olubereberye mwaka ogujja. Kaiwa emmotoka ya Ssempijja yagibba nga 11 omwezi ogwokusatu omwaka guno nga yagijja ku Liam Street mu Kampala we yali agisimbye. Ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogwokusatu omwaka guno nabbibwako emmotoka yange UH18/8 bagibira ku Liam Street. Josephine Senfuma yakusakidde Gulungu lwa Bukedde TV.